olunaku lw'eggulu wabadde ku kitebe wano byonna ebyabaddewo mwayise mwakomezawo ababatiza ez'enjawulo okujja wano eno okulaba nga mwogera ku kya Dr. Kanukiza Besigye kasita kyawedde maye waliwo omusajja omu omuyimbi yayimba akayimba ng'agamba nti Juma n'okanzukiza nti bwakyanga bunaku bulungi naye bwagenda okuziba nga butabuze so bwakyanga olunaku olulala naye mukuziba nga bukoze eki nga butabuze mwagenza okuva wano chairman Nyanzi yabaddewo oba yagenza okugenda n'akulikawo actually twaviriddewo kumu namulese mu parking nga agenda ku motoka ye nemugamba nti sebo chairman nze wenkomye ngenze n'agamba atambula bulungi nze nenfuluma mba ntuuka wali kugundi twabadde ku Northern Bypass natuuka ku kiri ekidde ekyebando mukwano gwange Juma nankubira esimu n'agamba owulidde agafudde ku chairman konza ate ki chairman mulese agenda waka agamba bamukutte waiso mufumbiro bamukutte omwana wa kamera bamukutte empwire embeera nga si nnungi kubakubako ku busimu wano bakollegizi baffe bona nga bakonfaminga ekintu kyekimu era kyannaku nnyo nti awo gavumenti ya Mwami Museveni nakyemalira awo etuuse nti etandise okukolera ddala biri byennyini ebyasisiitazanga bannayuganda mu mulembe gwa Amini ne mu mulembe gw'Obote. Honorable, entabwe yonna eva ku kyaliwo wano ku kitebe ku mazaalibwa ga Honorable Kyagulanyi ne mulaga ejje era ne mulaga nti ejje lino lisobola okuwamba buli muntu alaba nti entabwe evaawo kuba yali Ssaabakunzi. Sijja kikkiriza ekyo olwokubanga sirowooza nti bamacete babakwata tumaze kukola parade ba Olivier Lutaya bakalanzi ba Umar Magala sirowooza nti babakwata tumaze kukola parade onfuna bulungi ebyo byekwaso byakwekwasa bwekwasa nze kyemmanyi nti gavumenti eno erina pulaani yaayo ey'okutunafuya ennyo nga ffe abagirwanyisa oba abaagala eve mu buyinza balina enteekateeka yaabwe kati bino ebirala byonna bigwa just in place bagamba nti okusinziira ku kino tukoze kino kusinziira ku kino tukoze kino okwata omuntu ku kaliba ya chairman Nyanzi nze ndowooza nti okweteekateeka okumukwata olina okubanga okuwadde weeks ezitaka wansi wa 2 oba mwezi ng'okyetegekera era nze ndowooza nti tebikwatagana leero 10 mmeka leero 18 gundi birthday aliwo nga 12 a spell of 1 week nze ndowooza nti kino ekibaddewo is part of the bigger agenda oba bigger program ya Mwami Nakyemalira Museveni okulabika nti batukakanya ngamu aba National Unity Platform n'abalala abavuganya kati olabanga ba Obed Kale ba Kanukiza Besigye kwegamba bagezaako nnyo okulaba nti tutuuka mu 2026 nga emitima gyaffe gikkakkanye. Kati pulaani ki gye mulinawo ku kyatuusewo mu abasigadde kati nga gwe Ssaabakunzi wa Eastern kati pulaani ki ekintu kigenda kisooke kiyimiriremukko oba mugende maaso kuba banaabakwata mwenna ani anaasigala ate munnaye bwebanaabanga bityo kyebasazeewo era kijja kuba naye kyobujja mu ndowoozayo ne mu debate gye tuliko wano kyekyokuyimiriza tetuyina kuyimiriza kwonna kwe tugenda kukola era ekyo saagala kibeera mu debate yaffe wano at all ekyokugamba nti kati tubiveeko tusooke tulindeko pakati omulimu gwe tuliko ogw'okutereza eggwanga is a lifetime job teriiko kuzikiza kiringa bwokera ku makya n'osenya amannyo n'olya emmere kati toyinza kugamba nti sijja kusenya mannyo era sijja kulya mmere okumala ennaku endala 8 lwakubanga njagala kuwummulamu kondooza nkikoledde ebbanga ddene nedda ffe olutabaalo lwe twayingira olw'okutereeza eggwanga kitukakatako okulabika nti tukyembulesinga ng'omulimu ogw'amaanyi ate ogw'obuvunaanyizibwa gwe tulina okukola okusobola okuwa Abannayuganda
ekyo kibasaanidde. Honorable twakalaba okusinziira ku mukutu gwa Honorable Kyagulanyi waliwo ababiri bakwata bafuuti soja kati ne Kyemanyazi bamukutte. Muyina pulaani ki ku baana bano okulaba nga bafuna obukuumi gye muli kuba tusobola kugamba obukuumi kuva eri gavumenti obukuumi gye muli? Kino ntera okukyogera nti teri mwana awandiika application okujja mu struggle. Tetulisivingangako na application nti banaye nange njagala kwegatta ku bafuuti soja. Oli ajja buzzi. Omwana ajja buzzi kyekisookera ddala. Ate teri mwana asindikibwa muzadde we nti banaye mbaleetedde n'ono naye mukole ki mukolagane naye mu nsonga za struggle. Abaana abo obulumi bwabwe bwe bafuna mu ngeri ez'enjawulo tebalina mirimu, bwe balwala tebalina bujjanjabi, balaba ebintu ebitambula nga kwegamba obusosoze bususse n'ebintu ebiringa ebyo. Kati abaana abo balaba ebintu ebyo bakakateeka wano nabadde ansuubula. Abaana abo balaba ebintu ebyo ne basalawo nti nedda kanwanirira ensi yange. Onfuna bulungi. Kati omwana oyo bw'avaayo najja wano natandika okukola emirimu egy'okuliberatinga Uganda eno, ebizibu ebiba bimutuuseeko byonna si buvunaanyizibwa bwa NUP. Naye ffe nga NUP tutwala obuvunaanyizibwa okulwanirira oyo owaffe oba obyawula. Tutwala obuvunaanyizibwa as National Unity Platform bujjako era enkya nga Kaluuya gwe batutte. Nze saawandiika application okujja wano. Bulumi bwe bwanzijja mu comfort zone gye nalimu ne ŋŋamba nti kaŋŋende nwanirire Uganda. So kati bwe mba nfunye obuzibu bwonna kanneeyogerereko okubanga saagala kiteeka ku mulala. Bwe mba nfunye obuzibu bwonna nze ng'omuntu ndina obukakafu nti NUP ennumirwa nnyo nti ejja kukola buli ekyetaagisa okulabika nti nfuna eddembe lyange. Naye ate siteeka ku kitebe, siteeka ku NUP buvunaanyizibwa bugamba nti abayi wenfunira obuzibu we mujjira bajja kukola ekyo kye basobola. Ne bwe kubeera kujja kunceekengako buceekinzi mu komera ne bagamba Kaluuya gy'oli ne baddayo. Kye baba basobodde okukola ku ssaawa eyo. Era nze n'abeewange bakimanyi nti tebalina any obligation kugezaako nti bannaye muliyirire ebiseera by'omusajja ono byamaze nga taliiwo. Nothing. Okitegeera tuli abantu abasukka emyaka 18, tuli abasajja n'abakyala abasukka emyaka 18. Ekitegeeza nti tusobola okwesalirawo ekirungi n'ekibi. Era kye twagendamu twakigendamu tukimanyi nti lutalo. Onfuna bulungi? Olwokubanga okukyusa eggwanga ng'olijja mu mikono gy'oyo atutulugunya ennyo bw'ati tulowooza nti agenda kikuwa buwi ku silver plate. Naye ffe tusigala tulina essuubi nti ebyo byonna ebigenda mu maaso byongera okutugumya n'okutwongerayo okutegeera nti kintu kye tuliko tujja kigusa. Honorable, okugamba kati kususse wadde ogamba nti temulina kyakikolera naye pulaani yammwe kati eri ki? Weesibye nnyo ku kya pulaani ki kye tuzzaako. National Unity Platform is an organized organization. Onfuna bulungi? Era etambulira mu mitendera egy'enjawulo naye ate egiri mu mateeka. Onfuna bulungi? Kati bwe tuba ne kye tuzzaako kyonna communication y'ekyo ekiddako kyonna erina okuva mu top leadership ya National Unity Platform. Tulina omwogezi, tulina aboogezi actually. Ne tubeera ne bakama baffe Secretary General ne President abasobola okuvaamu information. Naye as of now fe agenda yaffe eri simple. Kukola buli kye tusobola within the law. Akonjagala okwongerako within the law nga tetulina tteeka lye tumenye. Twetaaga okukola buli ekisoboka okunafuya gavumenti. Nabadde ndaba General Loiso nga ali nnyo ku statement ya mukyala Babi Kyagulanyi gye yayogera nti kati lino ejje lisobola n'okuwamba buli kye lyagala. General Loiso statement eyo alabira ddala nga yakulya mu nsi yaabwe lukwe. Bwe ŋŋamba nti gino lisobola okuwamba buli kye twagala bwe tugenda mu kalulu ka Kawempe North ne tukakuba tuba tetuwambye Kawempe North. Ate musobola okwagala okuwamba gavumenti.
nze nkubuuziza nti yagamba nti ejje lisobola okuwamba buli kyemwagala kati twagala Kawempe North. Where is it criminal? Kuli kuba kuwangula but okuwamba it is something different. Eyi entebe tujagala tuba tugiwambi. So kati nze kyagala bantu ba blowing things out of proportion. Oli bwagamba nti lino ejje lisobola okuwamba buli kyemwagala. Ffe tumanyi nti tugenda mu kalulu kati akaliwo Kawempe North twagala kuwamba Kawempe North. Okitegeera? Bwe tuva mu kalulu Kawempe North tugende mu kalulu ka 226 twetaaga okuwamba entebe y'eggwanga nga tuyise mu kalulu. Kyenkugambye nti twagala kuyita mu legal means. Okuwamba tosobola kuwamba ngo oli oyise mu kalulu. Tusobola kuwamba otya? Okuwamba iti ojja n'owamba ekintu n'okitwala. Okuwamba ate okuwangula. Ati byebimu you can use either one. You can use either one. Oyinza okukozesa okuwamba oyinza okukozesa okuwangula. Kyonna ne kigwa abantu wamu. Anti kati omanyi the way you bring it out context gy'okireeteramu bwe tugamba nti lino jje nze nali mu kalulu nga bagamba linejje lya Kaluuya linejje bwe litagoba teridda linejje lya Kaluuya kugamba jje naye ate kati kankubuuze abaana b'amasomero bayimba akayimba ako bwe bayimba ne bagamba nti linejje lya tugambe essomero nejje lya Yesu waliwo nejje lya Yesu neryo liwamba okitegeera kati context eyo nze yes buli omu asobola okukidingisa n'akizza ku sayidi gy'awuliriramu ki emirembe waliwo oli nga yagala okukituteekako nti tuli bayeekera n'akidingisa n'akikyukiza mu anga eyo agambe nti bannaye bano bayogedde ku magye kitegeeza buyeekera lwaki bano beeyita ejje lya Yesu betulaba ku nguudo bonna tebabakwata. Honorable muyina n'abakola ku traffic ngera bambala ebyambalo byeru ebyo babiganda bayina radio calls. Radio calls zo tuziyina ezo radio calls zo nze n'ewaka wange gye ziri nina faamu nnene kati nze mu faamu oli bw'abeera mu gundi eri wansi nga nze ndi eno waggulu tu communicating ku radio call. So ezo radio calls by the way kankubuulire nze mbulirako wano webatunda emmundu mu gundi mu Kampala edduuka gye batundamu emmundu tolimanyi ndagaako edduuka gye batundamu engoye za gundi z'amagye combat ezo ndagaako egundi showroom gye batundamu emmotoka z'amagye ekitegeeza nti ebyo birina monopole yaabyo. Ofuna bulungi kati bw'ogamba radio call tuzigula mu maduuka wano ofuna bulungi zibeera mu sikyo that means it is okay gwe civilian okubeera nayo tolina tteeka lyomenye teri. But are these boys trained? Abaana aba foot soldier nedda you see ekya training otegeeza training kiffe tugenda mu gundi wano training nti we bagenda mu any battle they can win. No, that is where the misconception is. Abantu balowooza nti abaana abo bwe baali awo ne bakola ebintu bye bakola nze kankubwire n'okulaba obulabi firimu nsobola okuimitatinga byendabye ku firimu okitegeera shoko kulia ebyo shoko kulia nawe abalaba wano nga bamu babagamba atiizi oli n'abikako attention n'abikola okitegeera gwe tewabiraba wano so byali just nti abaana bapafectinga ekintu kyabwe mu lunaku lumu. Yes, but you are teaching these guys nti adui nani adui Museveni, so that is their target. Olwo si luyimba naye but this man Museveni ya adui fe omuntu yenna yenna atutuusaako obulabe aba ati gwe adui okitegeera oti adui ye muntu aba akutuusaako obulabe kati fe atutuusaako obulabe yawamba abaana baffe okitegeera yawamba abaana baffe era bwe kiri so kati olwo oluyimba teruyinaako n'ekimu luba teruyidimbye anything. Nze kankubwire wobaayo eyo ali eyo gwenga Museveni omuwuliramu emirembe waliwo n'abo baakosa okitegeera so ze bwe ngamba nti kati adui wange ye Shafiq lwakubaga Shafiq nkoze obubi obutagambika kati oyo yaba mulabe wange gwe adui kitegeeza mulabe wange gwe nze bamanyi nti Shafiq gwe mulabe wange kati nze bwe nkuteeka mu buyimba adui nani adui Shafiq mwenyewe kati abaana ba adui Museveni bwe kiri abawamba olowooza waliwo ayagala okujja abeere wano nga
eyambuuza nangamba ye lwaki chairman Nyanzi yagira mu combat njeru abaana nga bali mu combat myufu kirage nti ye jeno fona mweni yipyo ebitiibwa byowe biri tulina bajjena abasenga obungi mu ggwanga mune CDF tulina ba IGP tulina ba CDF tulina baani abona bonna gye bali naye kankubwire ebintu ebyo byonna abaana babyegwaniza naye kirala nga bw'onoolaba abaana abato ng'alaba emmotoka eyitawo n'agamba eyo yange noli n'agamba eyo nayo yange okwegomba si musango ate ne gavumenti etegeere eno eya Mwami Museveni etegeere nti abaana bano ebintu ebyo byonna bye bakola baagala kusomooza gavumenti ebintu bye bakola waliwo eyeeyita wano waliwo eyeeyitako wano enanga lumu nga ye agamba nze spokesperson wa poliisi onfuna bulungi niwabeerayo bajenera bo tulina basukka n'olukumi ndowooza bajeneraali bajeno bangi gookera ku makya gwe twegatteko ufune ekitiibwa Honorable njagala tuli ku nsonga era yekomera lwaki naddala abawagizi ba National Unity Platform tebakkiririza mu busibe bwa Dr. Kanokiza Besigye ate nga top level ya National Unity Platform yo ekkiririza mu busibe bwa Dr. Kanokiza Besigye tutwale nti dokita ekifaananyi kyazaasiiga bannayuganda ate bakitwala mu ngeri ndala to the extent nalabye n'omu ng'agamba era nga wanuupu kasita nalabye akakoofiira ate nga bulijjo mulaba awaana Kyagulanyi nti yenfaana ya Dr. Besigye si mulwadde obumu ku buzibu pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakafuna era obumu by'omutwe ne bw'olaba akyogerako buli ssaawa y'ensonga y'okukontrolinga abaana abali ku social media edda twabeeranga ne UTV ne tubeera ne Radio Uganda nga bw'oba oyagala ene information eri credible erina okuba nga eyise mu UTV oba mu Radio Uganda nti ne bamusebe ne bwewawamba twalinda Radio Uganda yeyina tubuulira ekisembayo ku ssaawa eno buli alina smartphone abeera munamawulire naye jjukira nti buli omu alina endowooza ye gweolina eyiyo nze nina eyange yadde ffenna ne bwe tuba tuwagira ffenna nga tuwagira NUP oli abeera n'endowooza ye era tali censured nenewe okwogera kyaba ayagadde kati eyo yebbato Mwami Kyagulanyi gy'alina ssaawa ze pulezidenti wange his excellency nti era olaba buli lwe tubeera ne press conference yonna buli lwe tubeera ne social gathering eya NUP agamba abaana muve mu bintu by'okwogera oba okukozesa obubi amasimu gammwe okwogera kalebule okugenda mu busegu okuvuma abantu it is not a party position omwana bwayambala bereti natandika okuvuma abantu that is not a party position okitegeera so omwana bw'avaayo n'ayogera n'agamba nti Dr. Besigye ebyali mu katemba yeekoza bwekoza that is not a party position kyova olaba nkugambye nti nze nina abantu abo aboogera ekibiina kyaffe bw'olina okuwulira n'ogamba so party position yeeno bw'ataba Waiswa Mufumbiro abeera Joel Ssenyonyi bw'ataba Joel Ssenyonyi abeera David Lewis Lubongoya bw'ataba Lubongoya abeera Kabwejumbira mwennyini his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyo communication yaffe ebirala saagala kumanya kati omuntu bw'avaayo n'ayogera you hold that person accountable at that level nti owaegobye wayogedde olwokuba kati bw'ojja n'okireeta wano mu media wano n'ogamba nti owaaye ng'ate abamu mukkiriza abalala temukkiriza gamba nti party position yeeno ey'abakama baffe naye ate tulinayo n'abaana nga gundi waliwo kyenjagala okubuuza honorable njagala nnyo tukole ku nsonga y'ekawempe obudde ndaba bunzirukako osigaze eddakiika 7 jo National Unity Platform ekulembedde honorable Kyagulanyi bagenze Luzira okukyalira Dr. Kanokiza Besigye ne Bedrutali n'abasibe abalala bwe batuuse eyo basobodde okulaba Obedrutali n'abasibe abalala dokita tebamulabyeko
information esatulatinga mu ggwanga lyonna eraga nti dokita tasobola kubeera bubezi mulwadde n'agaana ova mu kasenga wabula teyabadde mukomera. Nze kyenjagala okufuna mu kuva muggo gwe ki kye wategedde kituufu mukomera gyali oba taliyo? Tewabadde ku tiimu eyagenze wafunye information sabadde ku tiimu eyagenze naye like you know information etambula almost at the same time. Nti ekikolebwa kati eggulu tukifuna wano ku same time, tetujja kulinda mawulire ga saawa emu ku UBC. So ekyabadde eruzira nze kyemanyi kiri kimu, there could be two possibilities. One, kyandiba ekituufu nga tebadde mukomera, si lwakubanga nti ali wakaawe yeebase naye ng'ali mu mbeera mbi ng'ayina eddwaliro lyalimu because bamutwalako mu ddwaliro the other day. Ekyokubiri, yandibaamu mu kkomera ng'ali mu mbeera nnafu nnyo nga tasobodde kujja kubuuza ku bantu bano, it is very possible. Naye ate yandiba mu kkomera ng'ali mu mbeera eswaza amakomera ne Mwami Museveni okusinziira ku mbeera gy'abaalabikamu. Kedde okusoma leero ku mawulire agafa aga social media nga mukyala wagamba amaze ennaku 5 tali. Omuntu amaze ennaku 5 nga tali golooza aba afaanana ati. Kati it can be deliberate by abakulira ekkomera basobola okukikola deliberate nti omusajja ono embeera gy'alabikamu bw'ati tetusobola mwoleka eriki eri abantu. Kati nabo bazze okumulaba, they are not any other person, these are high profile people. Olukubanga bw'ositula lead of opposition kantandike ne president waffe, bw'ositula president waffe Kyagula, n'ositula lead of opposition, n'ositula secretary general, n'ositula n'abo abalala abakungu abatambudde nabo, that is a very high delegation, high level delegation. Nti eba eyogera ekyo ekiriwo nga temuli kujubisa. Era bwe bandimusanze mu mbeera embi bandize ne boogera eri eggwanga ne bagamba bannaye kino kituliko tetukitegeera. Omusajja ali mu mbeera mbi. Kati ne bagamba waaye katumukweke bano baddeyo tuleke tulabe ekiddako. Obudde nsigaze eddakiika 3 njagala tukone ku nsonga y'Ekaweevi kuba nja kukunoonya ombule. Mukama wange ekyo ki ekyokunoonya ojja kuŋŋamba ndiganga ndiwa era eno esizoni yaffe ey'okutambula mukama wange kituufu era gwe mwaka honorable wetwali wano mwatusuubiza nga National Unity Platform nti abantu bano 10 bonna basayininga okutabaako wadde n'omu ajja kuba Namunigina. Tuzze tubiraba mu NRM era akadde kano era tukirabe mu NRM gye kiri ntulaba NRM azze aye ne mukyala kadde najja nga independent. National Unity Platform tugenda kiraba ndowooza for the first time in a by-election nga abazze okuvuganya bavudde ku kigendererwa abamu ne bajja wa Namunigina. Honorable, ensonga eno ozogerako ki ddala ku kibiina? Nga sinagenda ku kibiina ndowooza njogere ku bantu sekino individuals abakikola. Buli lwogenda mu kuvuganya okuvuganya kitegeeza more than 2 parties. You cannot compete against yourself. Ekitegeera bwe ngamba tugenda mu competition, that means waliwo parties either 2 n'okusukka. Kati buli lwogenda mu kuvuganya ndowooza okuvuganya okulimu abantu abatono byebikondo timubeera 2. Kitegeera naye olaba omupiira mubeeramu abantu 11 kibwe ebyo naye laba baclusteringa ne badda mu tiimu ne tulaba tiimu 2. Kati buli lwogenda mu kuvuganya osuubirwa either okuwangula oba okuwangulwa. Onfuna bulungi? Kati gwe bwogenda mu competition eyo oba mu kuvuganya okwo gwe ng'olimu looko yakuwangula yokka ate bw'oba ovudde ku kigendererwa oba olina selfish interests. Katukize mu politics bwe tulimu abantu twalina 11 omu n'avaamu twalina 11 twalina 11 omu n'alemererwa ng'empapula tezikola ki identity card nga tekwatagana kyekyo. Kati awo
ne tusigaza abantu 10 ne batuula n'abakulu aba election management committee ne bagamba nti abaayi tubalabye mwenna era tubaanyiriza naye kummwe kugenda kubeerako awangula era oyo anaaba awangudde tubasuubira mwe mwenna abalala okudda emabega we okitegeera ne bababuuza mukiwulidde nti ye tukiwulidde ne babaddamu ne babuuza nti mukiwulidde nti ye tukiwulidde bagamba kale buli akiwulidde sayininga wano so buli omu yakisayiningako ne bakkirizaganya nti teri agenda kudda ku saidi evuganya oba erwanyisa candidate oyo aba ayiseemu ne babalaga n'emitendero gyonna gye bagenda okuyitamu okufuna candidate oyo anaaba asukulumya ku banne wabiraba wano twalina bacandidates babiri benandiise abaali ab'amaanyi abayina credentials zonna ezeetagisa n'obuwagizi babulira n'obuwagizi nga babulina whereas ne bali abalala bonna 8 babulina but bano ate bo baali basukulumyemukko naye oyo eyayitamu n'engeri gye yayitamu yali eyina kubeera determined by the election management committee EMC so si kino omugamba bugambi nti kati nze nga atwala ekibiina oba nze atwala central gundi Buganda oba nze atwala district ya gundi ya Kampala nsazeewo gundi tekisibo kyali nti baali bakoze eki baali bakiseetinze nti buli omu alina okuyita mu mitendera emituufu okusobola okufuna ekifo ekyo kati bano abalala ababa bagudde bali supposed okudda emabega waani booli ayiseemu kati bano kaŋŋambe nti abo abaagala okukikola kubanga nominations tezinnaba tuyinza okuba nga tukyali mu lwali nominations tezinnaba si bwe kiri we are nominating on 15th and 16th this month sorry 28th 29th then to on the 13th okay so bwe tuba tunominating ku 28th and 29th tulina kuga 10 tukyalina ennaku nga 10 kati ne bwowulira nti gundi ajja basobola okukoma mukulu naye oyo anaaba akikoze nayina nga abadde memba wa NUP era nga abadde asubscribinga ku bigenderero bya NUP n'amaana akikola ate ajja kuba mukyamu nnyo. Waliwo ekibuuzo kye bambuuza wajjako nga independent era nga mu kamyufu bakuwangula naye nojja nga independent tewagoberera omulala waki bwaba akikoze kuba musango. First and foremost that was national resistance movement. Twali mu movement emivuyo gy'omu movement togigeza kujja NUP giri ate mibi nnyo wamu n'amasasi n'amasasi sooka ogaleke okuviira ddala ku chairman waabwe yaba disorganizing from day one kagambe yatu disorganizing from day one tuyinza kuŋŋamba nti tugenda kulondesa register ng'ebuli olunaku lumu tulonde n'ogamba nti buli ayagala okulonda agenda akole ki wakiraba yakikola. That was one. Ekyokubiri mu constituency emu nze gye nali nvaamu ey'amagombolola ago 4 amagombolola gano gonna 3 gaali galonda buli ayagala eryange lyokka lyalondera ku register ofuna bulungi ndowooza olaba obwenkanya nga tebuliiwo ofuna kati ebyo byonna bw'obitunuulira ng'olabira ddala twali mu kintu kya saakasi kyali kintu kya fake. Number 3 sasa iningako wantu wonna nti bwembangudde you know NRM etwala people for granted ebatwala nga mwenna muli bisasiro kasita Museveni ayitawo mwabalala mwenna muli nyongereza just muli awo bintu buponi webeera chessboard mwe muli buponi babakozesanga we baagala kyawukana kitone kino kiri very clear. Look at how process gye tuyiseemu emitendere namiramba emitendere gyena gyonna onaze nga akuba okutuuka wali n'asobola okulaga nti yasinga onfuna bulungi kati
ekyo tosobola kigeza nakiri ekya NRM. bwewajja nga independent wawangula okwo okutya tokuyina nti nonaze nga independent asobola okuwangula. Ekyo sikiinaako gundi yonna sikiinaako fiya waba awangudde aba awangudde ate ekyo kibeerako gundi. Kyemanyi kiri kimu nti as a party as a NUP oba olaze disloyalty to the party. Did you show that disloyalty to NRM? Abe basooka okunvaamu bonga nkubuulidde bye bankola. Justin Lumumba herself yali mu kalulu kange okitegeera yagaba ssente yaleeta abasirikale okukuba abantu bange yakola kyo Lumumba gwolaba secretary general at the time. Andi okuwangulako kwalaga nti gwe wali omutuufu. Ati kyekyo kati kyenkubuuza nti singa kivaawo kigenda kuyisa kita national unity. Kati kankubuulira ekintu kimu. National Unity Platform kyova yawukana ku NRM. NRM balondanga kati ngekyo kyebankola tebasookanga kwetegereza ground eyimiridde etya. Ffe wano kusinziira ku mitendero enabwegiti gye tuyisizaamu kanso Nalukoola Luyimbaza Elias. Emitendero ena gye tumuyisizaamu there is absolutely no way nti ku bantu bano omwenda beyasinze basobola okumuyisa mu kalulu. Take it from me. It is not possible. It is not possible. Nti bano abantu omwenda najja independent saawa zino nti ayite ku kanso Nalukoola. Do you know why? Because twagenda ku ground. Timu yagenda ku ground nebuza abaye wano kiri kitya ne bagamba Nalukoola kiri okay. Mufuna bulungi. Kati if it is the same ground gye tugenda okujja obululu okujjako nga betwabuuza be batulimba. Kuba tebagenda muntu ku muntu. Tosobola kugenda buli ku muntu. Ofuna bagita random sampling. Random sampling. Nti katugendeko mu kibinja kiri ababoda bali bagamba ki. Bagamba Nalukoola. Tugendeko mu muzikiti wano bagamba ki. Nalukoola. Katugende tubuuzeeko mu kanisa tubuuzeeko. Naye nga yo gisanzibwa mu Kirokola. Katugendeko kanisa mu Kirokola. Jeziri. Jeziri ero uli abayitayo mu Kirokola. Mu Kirokola. Mu Kirokola. Segeza tuwaliyo kanisa. Ebifo bino byatuumibwanga okusinziira ku biriwo. Nalwe njaga tunzike na kino Henry Mulabangoba. NRM gye walimu buli wenkyogerako kikumalamu amaanyi naye tewali kyakkula. Sikirinamu na buzibu nange ate nze asooka n'okukyogera yena batulaba bakimanyi tewanetuyinza wano kugundi ku kamera zo wano bwewajja nga independent n'owangula n'akalulu baakuzza n'oba mwana waabwe to the extent nti n'akalulu akaddako wajjanga wa NRM wajja ku kati ya NRM mu National Unity Platform. Singa omuntu akikola aba betrayinze aba ayina kubeera wala talina kusembirira kibiina bwe kiri. Abaana bano abakikoze oba betusuubira nti bagenda kukikola okujja nga be independent waliyo essuubi ly'okukola kye bakukolera nti komaweeka mukama wo akwetaaga tewali mukyamu. Ekikulu kyamu byonna era ekisookerwako nti politics bantu numbers. Yes. Nfuna bulungi. Toyinza keera ku makya n'otandika kugoba buli omu. Toyinza keera ku makya n'ogamba nti oyo nedda oyenyiza simwagala. Ekintu kiri kimu circumstances ki ezigobeddwa ezakuleetera either okugobwa oba circumstances ki z'oyagala okuddiramu ewaka. Ofuna bulungi. Kati ezo bwe ziba weighed by the leadership bagamba omusajja ono tumwetaaga. Waliyo abantu ng'ogamba oyo nedda kabeereyo gyali. Ofuna. So depending on circumstances eziriwo zoyinza okugamba nti ono ye kino tomwetaaga yadde yakikola naye tumwetaaga akomewo wadde yali ebitaano nenanyizibwa honorable neyanzisi
saba Munafik Media omunsibulire akadde katuddoseeko era tujja kwebaza yo bale tufisiza kadde twogera ku nsonga ez'enjawulo saba bansibulireko Munafik Media tulaba era tuwuliriza njagala okubeebaza nti kyemukola kya bbeeyi nnyo kya makulu nnyo okulabika nti mwongera okuwuliriza ebimu ku ebyo bituvamu byonna tebiba bituukirivu nnyo naffe tubyogeranga bantu naye gwe rondamu ebyo ebituufu ebitateeredde ku ludda lwo njagala onsonyiwe kankole disclaimer naye okwetonda nti ebyo ebiba bisobye byonna byonna kansabe onsonyiwe naye nga tubeebaza mwebala tuwuliriza abantu baffe kanamuseko abantu baife aba Kigulu South abantu baife aba Kigulu South ababona Fik Media nongera okubasiima obuwagizi bwaimwe n'okuboneka nti mulemera ku nsonga ey'enkyukakyuka ey'eggwanga mwedi bulungi nti tuli kwira mu nkwaduko edda 2026 era n'abasaba obuwagizi bwaimwe ku nsonga oba ku nsonga eya entebe y'obwa MP obwa Kigulu ey'Amaserengeta kambendeze obulamu mbendeze okuba obulungi mbendeze n'emikisa mu buli kye mukola katubeewo nga tukeetegereza Uganda yaife eno tujendomyekirizaamu eno era tuyidi nti edda kusobola okutulera kansaasira abonabona abafunye obuvune nebaze naawe bonabona nebaze Katonda ku lwabo bonabona abafunye ebyengera bya Katonda abankuumire nsigaire Andrew Kiza Kaloya neyanze ngenze Shafik Lwanga baddewo ne Tamale Henry nsawo mukama akunkuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fik Media.